ng'ekifo bigenda bikaddiwa. Ekizimbe ekyogerwako kyazimbibwa yali omusumba w'essaza ly'e Masaka Adrian Dungu ng'ayambibwako abagirimaani mu mwaka gwa 1991 n'ekigendererwa ekyokulaba ng'abasaserodooti ababeera bawummudde abalwadde n'abakuliridde mu myaka babeera n'ekifo eky'enkalakkalira we bawummulira ekitovu. Kaakati buli musaserodooti wadde n'owepisikopi ffenna tuli bakandidate ku kifo kino, si kyabakadde kyokka. Okusinza ku Reverend Father Stephen Segawa avunaanyizibwa ku kifo kino, ekizimbe kino kikaddiye nga n'ebyateekebwamu mu kiseera kino byetaaga okuzza obujja. Sisitemu eyateekebwamu bakozesanga pipes ez'ebyuma zikaddiye zitalaze, ebyo nanga by'amazzi toilets byetaaga okuzza obujja. Father Segawa agamba balina n'okusoomozebwa ku bbula ly'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, n'asaba abantu bonna okubakwasizaako. Abakulu bano abakooye abakaddiye baagala kulya bulungi. Okuwanjaga kuno akukoze asisinkanye abakungu okuva mu Bwakabaka wa Buganda mu Ssaza lya Buddu nga batwalidde abasaserodooti bano ettu lya Ssekukkulu. Twagala okukasuka eddoboozi lino nti abantu bano batukolamu omulimu naye bamala okunafuwa ffe tubeera ludda wa tubaagala balamu. Bavubuka okuli Ibrahim Senabuli abongedde amaanyi mu kubeera abayiiya okulaba nga beenogera ku nnusu mu biseera bya Krismasi. Twasalawo okusavinga bana Uganda mu mbeera ey'ebintu ebikozesebwa ewaka okugeza bummonde kale emmere yonna efumbibwa n'ebirala ebigenderako. Senabuli akola omudaala gw'ebyokulya ekitebi mu ggombolola y'e Rubaga nga yatandika n'ensawo y'obummonde munaagenda ng'ayongerako ng'akozesa amagoba ge yafunanga. Twatandika omulimu guno nga gwa bummonde naye olw'embeera y'abakasitoma nga batusaba ebintu ebigendera ku bummonde, ennyaanya, kyavaamu batusaba amatooke ate nga gitujja obummonde wabayo ebintu ebyo kyatuwaliriza oleeta ebintu byonna mu bungi. Kuno yagattako ebirungo eby'enjawulo n'ebirala nkati alina n'abamuyambako. Emu ku bimusoomooza ebbeeyi y'amafuta okujja ebintu mu byalo wabula nga yeebaza gavumenti olw'obutaleka abavubuka mabega. Yakwongera ku bavubuka mpeze n'abavubuka nga 2. Baabana b'oku nguudo n'ababeera mu bitundu by'omugotteko abali mu bibiri emukono abazirakisa babadduukiridde n'ebikozesebwa omuli engoye, engatto, sabbuuni n'okulirako awamu nabo. Enteekateeka ewumiddwamu omutwaba mu Vurana Foundation Uganda ekyatandikibwa wamu ku bannamawulire emukono nga bakulembeddwa Eric Yiga omukozi w'olupapula lwa Bukedde. Babakuŋŋaanyiriza ku kkanisa ya Mount Lebanon nga kwetabiddwako omumyuka wa RDC Mike Segawa, abakulembeze ba geta ab'enjawulo ng'omusumba Samuel Rwandasa omumima w'ekibiina kino asibye abaana bano obutenyooma. Skills bw'ozigatamu omutima ogukola okwagala okukola ojja kufuna ssente. Teriyo kifo kirala kituufu kyagendamu ekifo abakeetu bwe balina okugenda kanisa. Twali tutunuulira nnyo nti abaana abawala baali bateekeddwa naye ate ng'omwana omulenzi tateekeddwa nga tugamba nti omwana ono omulenzi ateekeddwa ate yagenda okuwasa omuwala bwe bateeseteese. So tuvaayo okwogerako n'abaana bano abalenzi. Namyuka Meeya wa Naggalama Nakifuma Tawuni Kansa Esther Mirembe akubiriza abazadde okufaayo eri abaana mu biseera bino eby'ennaku enkulu n'oluwummula. Naye omwana w'omutuma tomanyi agenda ssanga abaana ki onye banijjomutunye atambudde distance ki kati ate agenda kukola obusente mugulemu kawunga ka lunaku lumu naye ng'omwana gy'atambulidde ajeeyo emize ekyafu. Abyogeredde ku mukolo omuzirakisa David Senfuma kwagabulidde abaana abasomi 5 Ssekukkulu abakuŋŋaanidde ku byalo 2 okuli Makukuba ne Kanadda. Akarono ke tulina tusaze tukagabane n'abaana bano abakadde bonna batulina mu kitundu kino tujja na bawa packages.